sikyayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Tobuuza kwategeka. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Rose Form wano tobi. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira naye bawuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya bo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja gira tegutoti unagwisawo. Kuyisewa. Kuyita tosawa. Kakati tete. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Al Magic Production Ebatusako Station the House Girl. Wali do tokunguru olwo munda kiri kitya ninosoka nenkula nentukanga wa nayiba tu salwaki tutula ko bulungi mwali agade kubazo wata bwenawo kyanoonya omusajja okufumbirwa ali twala ne musajja amasanyu ate ngaita ila musajja amaziga nayona nasoboka panda paka simwe notimpa wanu amasanyu Kwano wachi? Wawose. Ngambye tanyingiriza bikuba tuusa. Obukambwe. Nze mfa koze sagala. Agala mirimu. Mbuno ngenda mubiri omusajja. Omulimu goba house girl. Empisa. Njakuli omuntu omugere. Pulo. Track number 2. Equalizer. Ensasage. Ngakole. Olokubanga siyanzala. N'olwekyo genda ku simu yo. Searching a Station the House Girl ku YouTube. Subscribe, ring the bell, osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. Njagala sente ampitira abato namwe konji njagala bato naje ntwala baavu njagala wasente sakulu ekitayogera kirema ayogera kati gozo okunnenera wano mboyo nambi kumbikole nemere wano osaaga kino kyano kyekitula kiti kyalina kitwala nga mbadde ebintu nga biwerako nga lwaki nfunda n'obuto munjagala okuva alikola ddi mbuto njagala bato omwana batuusa nina muwa muhunga alina sente kaliwe bituuse nno nja musajja nja kumwenoonyeza kaneeteekemu nange nkwate kkuba kandi okwenoonyeza ku muntu alina sente wewe nadda mu kutuma abantu bajja kumpoleza bunaku ndeesa abato siyagala bato njagala sente oba mukadde atya oba ate wafaanana atya ekikulu kya sente byenjagala abindeetedde njagala byanfuna sibabato siyinza kubikkiriza oba abantu bamu tebalinaaba kunjiga buyezi nze muntu nyinza okukkiriza ebyo ebyekisibu yampise nga mayaina ekyo kyaŋŋamba namunnyonnyola ne mugamba ensonga gye njagala ebintu ne mbimugamba ampitira nsonga ez'ekisibu
oyinza okuyitira omuntu oyo omusajja mbu atwala omwana wa munno sibaba kuyita buno obwanayana buno obutaliimu oli omwana nga ebitiggula bw'atyo siyinza kumumu oba balowooza oba kuba bawasa obwawe buli ayagala yawasa balowooza n'obanga nyinza okumuwaayo nti ng'ani amubawo sisobola owange mwagala mu bintu Batusa. Okwese kufiritia. Yote jeyote. Batusa. Ojitwala wa. Batusa. Ana kugamba jijeyo mu nyumba. Owekera ki? Ojitwala wa ojifurumye bwe. Ojitwala ni? Kujifunga. Batusa. Firiji yangu kujoza. Batusa. Nga bojetika. Anti madeni. Wajikulula. Maneno ya wagazi. Wagazi. Bulja bojoza mala kujifulumya bwe. Tetukula. Batusa lwakyo ndo otusa ku kino. Lwakyo njagala nnyo okutusa ku kino. Kanjiseyo wachiritsenga kanji. Walende lunga zituddeyo mu nyumba. Linda, batusa. Firiji yangu wadde okitwala. Njagala kati ongambe mazima. Ekyakungambisa ng'olinnye katebe. Oyo tugire osiimule firiji eyo. Ng'ebyo bye neewala kubanga mmanyi wagwe totuukayo. Kati gw'ofunye amagezi ogisiseeyo ogitadde ebweru ng'ogera kugisiimula. Bw'ogyetikka. Bulijjo ogisiimula ogyetisse. Batuuse lwaki oyagala okunkyankalanya? Ogiyingizaawo. Kati batuusa maama mbuulira. Firiji yangu wadde ogitwala. Nyimiridde bw'ogyetika bw'epika bw'ogyegeza firiji yange ebadde ddawa obulaba bwe nakugambidde bana ndoza kuno wafunako omuvubuka kati akutumya firiji yange ogijje mu nnyumba ogimutwalire senga ebyabasajja si byendiko oliko otya ng'ositula ebintu byange obifulumya nze nagenda kugamba nti ogisiimulire wali waggulu olinnya katebe nali sitegeera oli otegeera kati kyo kigisaayo batusogera kumwe okutemera kuzibula ngenda mu nyumba kuva mungi okudda nga firiji kiba nange najjirwa ekizibu batuusa bakunsindikira busindikizi olina kigendererwa kiwajja nakyo kati ayala kunzira bintu byange ng'obitwala batuusa ogenda kunfunamu obuzibu ngenda okuyingira mu nyumba okuva mungi okudda nga firiji yange eri mu nju ng'ate ombudde n'ensonga wajja obadde ogitwala nalwaki obadde ogyetika ebintu byange biriwa ebintu byo awo wenyini wenzizyawo nange yeera nekisa batuusa ne Yesu Kristo Yesu Kristo buto wanaliwo njagala tibi yange wakuba kuluna tamango tekabonendera sengese kusanja kwatula nkubulire tibi yange eriwo kakati senga kakane ntinde batuusa tibi yange eriwo tibi yange yakutte lyawo kakati naye kakati nabadde noonya omulimu singala nti noonya mulimu bambi kigala kukola kati gwe naba wano tondiiko nengamba ndino nkaneyi
Kawaiye ku TV yange. TV neddawa. Basa TV yange neddawa. Ngendo kubulira. Batuusa. Manise. Mwana wa nyinaze. Olina mubbi. Nedda. Edda senga omusajja yangambye. Omuki. Omulenzi wadda gwe kugamba. Musajja. Musajja kyeyaga. Nabagenda ngenda noonya emirimu kakati nentambula. Kakati wada. Nkubulya. Ndi mukubulya senga bw'onatambudde. Kakati bw'onatambudde ne mugamba nti noonya emirimu nangamba nti nagenda kundinyisa ennyonyi. Aha. Kale ennyonyi yakuza TV. Kakati nangamba nti yewe nzija TV. Nti olutwala TV bwenti bwe baba nendimukwasa nga nenya ennyonyi. TV yange bagikubbyeeko. Kati mpita. Kati wanyitute. Kati nangamba mbuno muntono. Elize bade simanyi mbuno. Nangamba mbuno ntwala firiji. Kwakwakwala na firiji yange. Batuusa. Omanyi firiji eyo gye nagijja. Omanyi nakola mu ntofuna firiji eyo. Ebiriwa. TV yange neragawa. Kati wali agirina nga. Omusajja. Kati wadde okutona firiji yange omutwalira. Ennyonyi senga. Batuusa. Wenali ennyonyi. Batuusa. Omanyi firiji yange gye nagijja. Omanyi nakola emirimu emufuna firiji eyo. Batuusa. Basindikira mubbi. Oli mubbi. Tekibanga namaliki kiyagobera. Teyangobaze nadduka. Batuusa. Pulya. Soko kuleta vitu kizewu. Firiji tukiteka mu nyumba. Ogenda ko musajja kati. Batuusa nduke omusajja nga TV yange teriyo batuusa. Nduka omusajja nga teriyo TV yange. Sikuka tuzere firiji. Kati yangu. Nyangu. Mupira ajja kutambula ngekitwala sekakika onyiga Ngunika kitwana kitenda kawala yewe nzinika. Teka yo firiji. Ngolea dawa kulinza wa TV yangu. Ngande zinyaku.